Nkwanirizako gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa owookubiri, era ng'omuwandiisi si mulala wabula nga ye omukulu Ernest Kibuuka. Munnange olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Obuganda bwetegekera okudda kwa Kabaka. Sikulwise eyo mu Sebutemba wa 1955 abantu ba Buganda balaba ng'ennaku gavana ze yalagirako okudda kwa Kabaka nga zigenda ziggwayo, olwo ne batandika okusattira. Abaami be basooka okulaalika abantu okujja Emmengo okuddaabiriza olubiri olwali luyiseyise era nga luzise ne munda. N'olukiiko lwagenda okulaba ng'ennaku ziggwayo ate ebintu nga tebinnaba kutereera, kwe kuyisa ekiteeso ekikkiriza buli muntu eyasobola okujja okukola mu lubiri. Mu ngeri ya nakyewa abantu bagamba nti olukiiko lwalwawo nnyo kubanga singa lwali lukoleddewo ebintu byali badde byaggwa ddo. Olwo abantu ne bava mu buli ssaza lya Buganda nga baleeta ebyokukozesa ng'emmuli, ebinsambwe n'ebirala nga basanyuka wamma emirimu ne gigenda bukwakku. Amasaza mu Buganda gakola emirimu mu ngeri ya kuvuganya, okwo gattako amasomero ag'enjawulo agaleeta abayizi nabo ne beenyigira mu kukolera Kabaka waabwe. Tuuse ku mutwe ogugamba nti olunaku lw'abakyala. Munnange newankubadde abakyala nabo bajjiranga wamu n'abasajja okukola olubiri, naye balonda olwanga 24 Sebutemba 1955 lube lunaku lwabwe olutongole mu kukola emirimu gy'omu lubiri. Abakyala basinga kugenda kuyamba ku mugole waabwe Nnaabagereka okulima olusuku lwe olwa Nakyetengu olwalinga mu lubiri, n'okulusimba obuto, okulima emisiri gya lumonde n'emmere endala n'enva endiirwa. Amawulire ga Uganda Agasi agafulumanga buli lunaku gawandiika bwe gati. Abakyala abajja okukola olubiri ku lwa Sebutemba nga 24 bawera 4,000 n'okusingawo. Abakyala bwe bajja okukola tebeeyanjula eri Katikkiro abalage gwe banaakola, naye bagenda butereevu mu twekobe nga bamaze okubuuza ku Nnaabagereka baabagalira enkumbi zaabwe okugenda okulima. Naye ku luno olw'obungi bwabwe kata baleetewo omutawaana so nga baali tebagenderedde. Nnaabagereka bwe yagera ekiseera kwe kugenda alabe ku mikwano gye abalima. Abeebaze abalimi bwe baamulaba ne baleekaana nga bwe bawanika enkumbi n'obwambe bwabwe ne bamwetooloola nga bwe bakumukubira emizira. Ekiseera kyatuuka nga talina na waayita olw'obungi bwabwe okutuusa abakuumi ba Nnaabagereka lwe baalagiriza mmotoka nejja n'agirinnya n'addayo mu twekobe nga yeewuunya. Abakyala baalima n'okukabala ensuku 14, baasimba emisiri gya lumonde 39, egy'ennaanansi 9, egya nakati 4, ogw'ebbugga mulamba, egy'ennyaanya 3, egy'obutungulu 2, egy'endaggu 3, egy'ebinyeebwa 5, egy'amayuuni 3, egy'akawo 3. Ogumu gwasimbibwa bakyala abanubbi ab'e Kampala, Ebbombo n'Ekitubulu wali Entebbe. Basimba egy'emboga 5 n'obumondo obuzungu emisiri 5. Ensigo z'ebintu ebyo byonna bye basimba bajjanga nazo. Ekikolwa ekyalaga okwagala kwabwe eri Ssaabasajja ne Nnaabagereka.
N'abagereka yeebaza abakyala bano mu butongole ng'ayita mu mpapula z'amawulire. Abange nange mpulira singa naliwo mu kaseera ako nze omu ku bandizimbye olubiri, naye munnange nasubwa, naye ekyo tekijja kuŋŋaana okubaleka wano nze ŋŋende nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingane mu kitundu ekirala, ng'ate munnange nkuwa ebirala, anti essanyu limbuganye. Ayi Katonda okuuma Namulondo.